owulidde ekiseera ogambe musawo Kisakye yaŋŋamba muleeta mutya omukozi nga musajja mu makaago ayambe mukazi wo. Bayitawe lwaki njogera nnyo kubanga bayitawe nayogerako emabega awo n'oŋŋamba nti singa tobadde mukwano gwange naalibadde mukolaki wagamba nzambere entondo naye musawo nawe zikutandise. Musawo agenze Kampala naye saati ne bwana bangulidde empya eno eyange ngenda kusigala nga njagala kuba Musawo agenda ogigula si yanjuzizayuzizza nandekera omukono mu manyi ye Kayima. Era Kayima tugenda kuvaawo bubi nnyo. Entalo zammwe ne Kayima okuva olwaleero paka lunaaba ku nsi kuno olutalo lutandise. Mbuuziza omunnaffe gy'agenze omanyiyo agenze Kampala kuba kibuga takimanyi. Agenze Kampala walaba alina essimu alina essimu abamutudde abamukubidde okujja agenda abakubye. Essanyu ly'owulira ng'okoze investment online n'olaba nga sikeera yeeyongera bwengezi waggulu bw'eki egenda bugenzi bw'eki alijja kwengakotrade ajja kuba magombe amagoba kanyandisa ogalaba mukama yamponya okunkozesa ono nja kugagawala neeyongere nako ate nnyo. Amagoba geeyongera bweyongezi buli kaseera buli kaseera gaba geeyongera bweyongezi. Okola sente ng'otuddewo nga tomenyesa na kumenyeka. Milioni 35, milioni 5, milioni mukaaga, milioni emitwalo. Mukama webale yaleta okukola online bande buli omu akole online. Naye Kayima. Hi. Hello. How are you? Eh? How are you? Leka naye kuneemolerako kiki kyoyagala. Excuse me. Nyiga bbiri woba oyagala kwogera nange excuse me yanyi. Okay. Nze Linda. Nze Brian kiki? Thank you. Njagala kunyambako. Ebuzibu ki? Njagala kundagirako mama Nanfuka. Wado oyagala mama Nanfuka ye excuse me. Mama Nanfuka gwoyagala? Nonaku nga sirulabangako okusinkana omuntu ow'omukisa gwe Linda. Ate nojja weegatta ng'olina akaloboozi nga ojjukira ebiseera radio ne Wizo we baayimbiranga. Ogamba ke kaloboozi k'olina ako. Oyagala mama Nanfuka? Oli mupya ku kyalo kuno? Oyagala mama Nanfuka? Magoba. Kuno kimala kati nze ngaga. Oli musanyufu we. Sembera wano. Kuno koba je tukula je mutamanyi je. Anti omanyi abantu balowooza ennaku zino banda banambeera waka. Sukola bisente gwe. Toliko mazina bakusimu. Ezo zonna sente zange. Zizo. Asiza sente zaffe. Mama. Aha. Zikusoka ne zitakuvaawo. Tewewunya seefu kujjula. Ziveeno. Tuula waka. Kola smart. Fundwa ngago osirike. Trading online. Funa mukazi anyiri osirike. Muteeka okola online kato. Obadde olina ekikuwujja. Onvumya. Nedda nze badde manya ekikuwujja. Kyekintu ekikuli wano bw'oyagala kifulumya. Mbangumye. Oyo Uganda sintegeera bulungi. Amen. Ayina engeri gy'esi Uganda. Kakati nga nsooka nenkwebaza. Webale nnyo webale ddala. Wadde sifukamidde. Omutima gukoze eki? Gufukamidde. Neeyanzizza nnyo nga okiwulira. Kano ke omukozi ke yatuuse mu njuba. Anti tewabadde wanti kakati. Nakuwa ATM sa tewaddamu. Kyogamba omukozi yasuze wano. Omukozi bw'ali. Yasuzeewo.
Anti engeri naawe gye wagenda n'ozimba eggombolola ly'ennyumba kati wabeereeyo mu kisenge ky'ebisenge by'abagenyi osobola kumulaba nti onakola ki era nze nandi musaza nendowooza namubbi ne mukuba n'emigo gyabwere owulidde nno n'okuba omwana ttu naye kaakati ndowooza ensawa muyite nkwanjulire nange mulabeko mbere nga mumanyi sagala abantu besimanyi mu nnyumba wali already yasomye ejjo kati notice mwakulabeko saabu ayinza okubajja kusoboka kuba saamu akkiriza mu bayibuli saabu ono ayinza okuba nga wamputu tasobola kuba wamputu abakozi babatya omuntu omupya aba atya kati ate bosa ampisa era abaye saamu soko je munange mukulu saamu sani sokulaba kusanga anti mbadde ebyeri ate mukwetoolako nina ebintu byendabyeeri biringa bikata ebyo bimuli mbadde ndowooza bakuliko ekituuse kirye kalisa ebyo bimuli ojagiratiranga nabyo ojjako mbadde manyi ebimuli tubeerako ebintu ebitufumyufu kati nga walwite okubadde esaidi zaawawawa buliko obumuli bwo bumyufu lwe bayita batya kuyaawo saamu yafudde ku kyalo ki anti betuli bene bayitayo egomba awo ntegedde eyo neryo mukwano gwange eryomugagga munange bwetukola yali akyakola mu byemwanyi naye naye omusajja yegomba akyali mu mwanyi alabika yebyo egwentero manyi gira omumwanyi netutundako eyo kasawuli tulagana kasawuli omumanyi oyo ye mukozi bulungi nnyo mu mirimu bwe baŋŋambye emirimu agikola bulungi nnyo n'okulima nze kasita osiima ku mukazi wekasoba osiimi sibana buzibu buli kimu kigenda kutambula bulungi kiddemu yakozeki keyatuusewa buli kimu kigenda kutambula kiti straight nga bw'obadde okyagala nsanyusa okulaba saamu ono ye mwami wange kakati omama nanfuka nze manyi nnyo gwoliko era obuuziza omuntu omutuufu naye sooka ombulira ekintu kimu oze ng'ozze kukyala oba ogenda kubeererako ddala kukyala ndi mugenyi kale nzze kukyala naye wakinanyumira nja kubeerako kati eno obadde olagawa noonya manakukala nkubya ku simu teriiko mbadde manyi kalingeri gyeri junction mbuuziza mbadde manyi oba eno oba wano kati anti kati kyekirungi ekiri mu kubuuza era toba kumbuuza obadde ojagenda eri mitala kyokka ate ng'omuntu gw'oyagala okkiririra wano mama nanfuka kati olaba mama nanfuka oba otuuseyo bulungi towerabira okubagamba ani akoze eki ani akulagiridde nze amanya nzaani nze Brian gwolaba eryo ndimanyi bulungi gwerinda naye munnaye bw'otuuka eyo obagambako nti osanze omuntu oluvubuka olulina ekisa olukoze eki omuntu wakulagira obaako neka omukwasaayo omwami we yakola wakola ebintu byammwe yonna ennyumba nze bino mbadde mbiranga mu firimu kati kakati nga wenatuuse ndolaba ogundi yonna yonna ekigundi nga tekiriiko natuuse nga kyonna kinene weekiti naye kitunulamu nze nga ndowooza nti oba abantu balikuba kati feri ebyo tubiraba tubigendako mu kibanda nekabeera mulikati nze nabadde ndowooza badde bisana nengeza se kakati mwami ekisinza okunzija eri okundeetawo obadde oli
oli mu Masai naye nga tomanyi na kifa waka. Obadde ku mirimu gyo naye nga tomanyi kifa waka biki ebitambula so nenjagala nkumanyise nti omukozi gwe twabadde nga tunoonya ekiseera kyonna ye wuno. Kati ndowooza nga bwe mulaze maze omukwanjulira y'ono ayitibwa Sam. Nzirooza ne bwe tuddayo netukola ebyaffe kubanga mbadde ndi mu kufumba ngeri gye wagamba luli ntekera ku kacaayi nga teni speed leero njagadde naye oba bwekyateke kakacaayi ono ye mundekeremu nina byenyagala omusojjasojjamu kati niti gwe ne bwogera ontegekerengayo kajuice oba kacaayi ndo tutegekerengako onategekera kangende genda ontegekere kale mwakola bannange mukulu sana semberakowa yebale kale ozongambye ovudde gomba njakakuwa tofaayo kasita wendi otombadde yadde ekyoja mu miro katyolaba tujja kwesanga kubanga bino bibeerawo era kale naye ngaobagamba nti Brian yakulagiridde yene enyumba esooka onodda bw'olaba kati semberawo olaba ng'ovudde kwaka akayumba akalina obulwati obutali busiige olaba eri ensiige wama wananfuka oba otuuse kale yegwe linda nze Brian tonerabira gwe ate nerabidde okabuuza oba kavaawa Brian nga nkedde kufuna mukisa gwe onakulala lubuzaabuza kubanga kayima olwamaze okuwerekera Muzaffaru mu kibuga n'ankwatawo n'ayuza essaati nenyambala essaati ey'okubiri mu lunaku lumu laba bwengwa ku mukisa gwalinda gomba ku kyalo kyabazadde maama yani tata yani abazadde mama yafa ne taata mbadde ne jjajja ate kati omuntu obanga obadde mulekwa kitegeeza omanyi kyoyagala tojja kumenya nnyo kati gwe kyoyagala okimanyi ensi ogirabye byeko n'ogiraba nze mpewuka nnyo newonsitula sijja omuntu ayinza okugamba nti awewuka naye ngaomutwe muzito omutwe n'omutima nze byensinga okwagala njagala kugenda okwesiga twenga muzito omanyize wano tetutereka sente wakozi ng'ogyeko ezibeera mu kisenge wanyu naye sente ezimu okubona kubeerako sente ebintu tuteeka okubonere amasawo ag'ebbeeyi ndeko simu ndabako n'ensolo artcrafts naye kati njagala omuntu gwegenda okubeera nga ngenda kumwesiga saagala muntu mwepakuze sepakula sobola kwepakula Sam njagala oyogere ompulirize saagala weyiseyiseko byaweyisa ndikugamba byenjagala saagala muntu mwepakuze njagala omuntu nga emirimu sigenda mukyala wange tagenda ddala nga kakalukanaasa Saamu ate ebintu Saamu ate olujja Saamu ate engoye z'omwami wange njagala omuntu agenda okubanga yeetuma awo tujja kukolagana bulungi nnyo mpozi eyo byonna nga tubitadde ku bbali nina ekintu kino kyo njagala okiwuliriza n'amatu ameka amatwana ate kakati nazeeko n'abiri olina amatwana omuntu aba n'amatu gano ge tulaba n'amatu ag'omuntu ow'omunda nagameka abiri gega amatwana kino kyo njagala okiwulirize abaire gasita bakigendako mwekyo oba kyekikulu ekyo kikyasembayo hani yagambye agenda kuwanga sente meka teyangambyeko nze bandeese bulesi ne bangamba omukazi yangambye mami muyite anti oba mami si omukazi oli oweerye ono gwe yangamba afunira abantu kati kwekunkwasa anti namugambye buli kimu bijja kuggwera engeri gyogero oyinza oba oli mwana wampisa muvubuka wampisa kati tugenda kulaba tuti ngenda kuwa sente ezigenda osookerwako naye nga ndikulaba onaakola bulungi nkwongeze oba okola bubi nkulekaawo nze ndi mukozi kakati
wano omugezi olina okwebeereramu. Kano akadeemu Muzaffaru ke yansiba simanyi ka Juliet. Osigenda beera nako tekamanyi Luzungu nange simanyi Luzungu. Kale kano kalumanyi nako bakaŋŋamba Princess, simanyi Princess kyeki. Naye ono alabika alumanyi nnyo. Ono agenzebwa bamuma Nanfuka ono. Ye tulina okwatagana. N'obugalo. Okwata mu bugalo w'omuntu nga toyagala na kubuvaamu. Naye nye wentandikira. Kati olweggulo oba ngende ewa mama Nanfuka. Naye tujja kuddamu twegweko. Nasooka nkuwenga emitwalo 30 buli mwezi. Emitwalo 30. 30. Obadde ogamba nti Mukama wange ezo si nnyingi nnyo. Emitwalo 30 wembamba zeebazeemu sizikwatanga nakwate okubeerako n'ekitundu kyazo. Emitwalo 30 tebanzibe. Anti kakati ffe tubadde eri Engomba bwe batutwala okulimako mu mwanyi batwayo omutwalo bawagulira netunoga emwanyi batuwayo katuyinza oba abantu nga 6 ne batwayo emitwalo 3 ne mugabana etandikanawo etutyo twala Mukama okola wabwe. Nze nina emirimu gyange okola online, emirimu gyange yagitegeera bwonangawo naye nga kati sente zogenda okukolera ezo. Naye ate ngeri sente zekusuubiza bwonaakola obulungi ngenda zongeraku ziwere nga zigendanga waggulu bugenzi bweziti. Kola bukozi emirimu bulungi omukazi owange muwe ekitiibwa. Kyembadde nkugamba ekinaasembayo ekisinga obukulu maka muno bw'oba onaawangaalawo at least nze onziramu. At least nze nkuyita emirimu 2. Mukama wange naye omukazi owange Hani, nze mwita Hani kubanga mwagala tuvodde wala nnyo kola buli kyolaba tukoze ffenna buli matyo byonna byolaba bino ati kulafuna bino tukoze ffenna. Kati njagala kino okiwulirize omukazi owange muwe ekitiibwa akuyita gumu ng'owuliriza. anti ayinza okumpita nga mbadde ndiko wala nga sisoose. Emirimu egyo wano sigwagenda okolanga mu mafaamu. Abamafaamu tubalina bweri byabera mu kikomera. Emirimu eyo gya mu kikomera buli kasasa Saamu Wanji anti oba osomuyita boss mama nze nomita boss tata kyoma nasaba basazeewo nenjagala wamuwa ekitiibwa. Era okuva eri baŋŋambye oba ogenza okukola wabakama ab'ekitiibwa. Ate nga we nasomangako era ngagamba abantu abakulu abakusingako ekitiibwa kubeera munsigira nze bino we natuuse wano nze bino ebintu badde bya natuuse wano ne bagulawo wane nayavudde bwabuze ate nga mayi wano tebalinnyako nga galinga mazzi sibitegeera Mukama wange munze ngenda gikola era ngenda kuwuliriza Mukama wange mami buli kimu nange njagala nzimbeko. Kale kati oba nange ojja kukulaakulana kati munsanze nabyenkukola badde balabemaliza nokusiwo kati osobola okuddangayo nobaako nebyomaliriza nekuba buli kyongamba ekiteeke mumukola. Ngenda kiteeka guno omwezi otuuse guli mu makati nenagwe ojja kuwafuulu sirina buzibu ojja kuwafuulu ngenda kuddayo ngula ekyalo kyaffe kyonna era yakuwanga Hani yagikukwasanga sente neyanziza ekyalo nange nzireyo nina mukwano gwange gwe nalekayo eyo namulese eyo. Mukwano gwanyi ali eyo bamwita Brian. Ndowooza bwe naaba afunye sente era nga Brian naye kakati naawe ojja kufunuka kolekita okutegeeka abantu tugire Brian wange yali ali mu mbeera mbi naye nga nange nedda kati gwe bw'onaakyuka nabo ojja kubakyusa tewali buzibu. Amiina. Kale sebo kange
kibanga kikali. Kimuli ebimuli byange birabirire bulungi. Kanjira ngenda ndabe nga mperezaako. Oba ate hani yakukunuddewo ekimuli n'okiyita ekikajjo naye eno abadde muvubuka wagonyebagonyera wena ayinza okuba ow'empisa ate mulabi ayinza obutakalubiriza mukazi wange nze kase omukazi asanyuka kanzireyo ku investments. Ay.